esuula mu mmotoka temutera okulaba abantu n'alinnya ku kizimbe ekiwanvu yekkata wansi limaadha stajala kivulaba Allah atugamba nti wa khulika al insanu ajula wa khulika al insanu ajula omuntu alinga yatondebwa mu kupakuka so nga yatondebwa mu ki kati omuntu yenna alina okubanga mukuminkiriza mu buli mbeera zonna zayita mu bulamu buno obwensi ey'okwanguyiriza mu kabenje akali mu kusukka ekkomo kwe kuteeka hukumu ez'enjawulo ku bantu abamu ne mubajja mu ddiini abamu ne mubajja mu busiraamu abamu ne mubateekako ennamula n'ebigambo ebikyamu oba hatha murujia oba murujia wama ashbaha dhalika n'ebifaanaganako bwe biti n'olwensonga eyo okupakuka kuleesa obuzibu bungi nga n'abamu bali mu makomera lwakukola ki lwakupakuka kwanguyiriza ne bagamba omulundi ogwayita nti ebintu bibiri biteekeko nga nnyo buleeki mu bulamu bwo essente n'abaki n'abakyala ebyo n'obipakukiramu oyagala ofunirewo mangu oyagala osanyuke mu masanyu g'edduniya muno ku ebyo bwe bitakufaako gw'ofa busiraamu butukubiriza obutayanguwa obutapakuka ku nsonga ezo nsonga ki ezireetera abantu okubeera nga bapakuka asbaabu listijaali esookera ddala addaafiu nnafsi abantu banguyiriza nga baagala okwerwanako waliwo abantu ababeera mu bulamu buno obwensi n'alabanga edduniya emuleka n'alabanga bw'alindirira waliwo kyagenda okusubwa addaafiu nnafsi abantu okwagala okwerwanako fakad yakunu dafiu nnafsi huwa sababu fi listijaal ensonga y'okwagala okwerwanako yereetedde abantu okwanguyiriza walakinakum qaumun tastajiluun Allah yagaa nti mulinnya abantu abaagala okupakuka okwanguyiriza omuntu ayagala yerwaneko ebiseera ebisinga obungi n'atuuka n'okutemerera abalala kubanga ayagala kukola ki kwerwanako dhalika anna al-istijaal tabi'atun markuza fi fitrati al-insan omuntu mu butonde bwe ayagala nnyo okupakuka kyovulaba Allah atugamba nti khulika al-insanu min ajal omuntu yatondebwa ng'alinga eyateebwamu okupakuka alinga eyatondebwa mu kupakuka kyovulaba Allah atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti wayad'u al-insanu bisharri du'aahu bilkhayr wa kana al-insanu ajula omuntu atuuka ne kibevo ey'okwagala okwerwanako neyeesabira n'obubi neyeesabira obuki obubi bumutuukeko naye Allah yagamba wa kana al-insanu ajula omuntu olubeerera apakuka Allah okumanya mukwata mpola nnyo atulaga akabenje akali mu kwagala okupakuka kyava Allah agamba nti walaw yuajjilu llahu linnasi sharra istijaluhum singa Allah ebibi bye twali tukola ng'atwanguyirizaawo okutusasula laqudiya ilayhim ajaluhum senga kufe wano ajali zaffe zatuuka dda neraba bw'ojooga Allah n'akulekawo n'atakola ki ffe lwaki bwe tutuukako obuzibu tetugumiikiriza naye senga Allah asalawo nti buli kyokola akwanguyirizeewo senga ffenna ku nsi ajali zaffe zatuuka dda kitegeeza mu bimu ebisobola okutuusaako okufa kukola ki senga osalawo n'opakuka
paka tekwetagisa mubulamu bw'omuntu, kuyinza okutuusa awabi. Kati ensonga esookera ddala addaafi unnafsi, abantu okwagala okwerwanako, yerwanako, ayagala yeyimirizeewo, ayagala bamulengere, ayagala bamulabe, ekivaamu okwo okupakuka kumutuusa mu buzibu. Tegerekisi. Ekyokubiri, alhamas awe alhararatu alimaniya, omuntu okubeera nga balina hamas, akasigiri, hararatu alimaniya, imaani ogiteekamu akasigiri. kasita imaani ye neerebeeramu akasigiri, ojja kupakuka okafuwaza abasiraamu, olabe nga tebalina imaani nga gyolina, olabe nga omukafiri yeetaaga kugibwako nsingo, olabe nga buli muntu yenna akola ekikyamu, tasaana kubeera ku duniya. Kiva ku kyekyo alhararatu alimaniya, akasigiri. Naddala Allah buli wakugezesa okuba ne imaani etaliimu yirimu. Kasita Allah agezesa omuddu okuba ne imaani etaliimu ki yirimu, ku ebyo ebibiri, imaani ne yirimu, ki ekifuga kinne waakyo? Yirimu yefuga imaani. Okumanya kwe kufuga obukkiriza bwo. Kale ate bw'oba tomanyi, onoobeera otya n'obukkiriza obutuufu? Kubanga gojja kulaba ebintu olabe nga abiraba, ate ng'obusiraamu bulaba kiki? Bulaba kirala. Togenda nagamba abantu boonoonye, olw'okuba ye alaba imaani eri waggulu, naga abantu boonoonye, bonna kabaveewo ku nsi. Najja we bali, oluusi n'atulikirako bbomu, gaga ensi eyonoonye. Kyekimutuusa ku leve eyo, alhararatu alimaniya, akasigiri ka imaani. Obusiraamu tebuvumirira muntu kubeera na imaani, wabula buvumirira hararatu alimaniya, omuliro mu imaani. Obusiraamu butukubiriza kubeera ba wakati, kubeera baki? Ba wakati. Okimanyi nti waliwo omuntu asobola okusanga omuntu ng'aliisa omukono ogwa kkono n'amulamulako nti oyo wa muliro, dago yagenda kuyingira omuliro, oliisa otya kkono? Ekyo oluusi ekireeta abantu okutuuka ku leve eyo, hararatu alimaniya, akasigiri mu bukkiriza. N'olw'ensonga eyo Allah atugamba ki ku nsonga eyo? Wasbiru ala ma yakulun wahjuruhum hajran jamila. Beera mugumiikiriza, wasbiru ala ma yakulun. Omuntu alina kusigala nga mugumiikiriza, wasbir ala ma yakulun wahjuruhum hajran jamila. Ensonga eyokubiri, alhamasa, akasigiri
alhararatu limaniya, omuntu okubeera n'omuliro mu bukkiriza n'atuuka okulaba nga bonna abalina imaani gy'atalina bakafiiri. Buli wobeera ne hararatu limaniya ekutuusa ku levo era babaganda babasiraamu ng'abatali basiraamu, ng'abatali ku ddiini, ng'abataagala busiraamu, n'atuuka n'okulaba nga abakafiiri bonna beetaaga kuvaawo. Gwe tulaba abantu babeera ne hararatu limaniya ebatuusa n'okusabira omuntu Allah obutamulungamya, naga nti Allah tamulungamya oyo wa muliro. Kiki ekimutuusa ku levo eyo? Hararatu limaniya. Bannanga okumanya hararatu limaniya mbi esobola okukukozesa ekintu ekigenda okukukosa obulamu bwo. For example, tuwangalira mu nsi ng'oluusi abakulembeze si basiraamu, oli n'amuvuma n'alaga obukafiiri bwe, kubanga ensi yonna eba ekimanyi nti gundi si musiraamu. Naye omuntu ayinza omuvuma n'amuvuma obunajisifu n'amuvuma kino, naye nga tamanyi ate bizibu bigenda kukola ki? Kuvaamu. Kubanga ovanga ku muntu Allah gw'aba awadde obuyinza obw'ensi, asobola n'okusibira awantu ne batamanya nawwa wooli, asobola n'okukima mu maka go ng'abantu bonna balaba. Kati wobeera ne hararatu limaniya esobola obutakulabisa kintu. Aqibatul umuru, enkomerero ya kino kiki? Buli muntu yenna alina okutunula ku kyagenda okukola ng'atunuulira results kyezinaavaamu. Naye omuntu lwabeera ne hararatu limaniya emutuusa ku levo nga tatunulidde aqibatul umuru, enkomerero ya kino kiki? Senga neŋŋanga omuntu ansinze amaanyi, ansinze obuyinza, asobola n'okunsibira we batamanyi, ayinza n'okusibira we bamanyi, naye ate nga abantu bebeegayirira bwegayirizi nakukaaba amaziga nga bamugaa tuyambe otuteera omwana waffe, naye ng'omwana waabwe ekyabatuusaawo yali harara, muliro. Omuntu alina okubaza ebbanga ly'omala ng'oli mu nsi ng'okola obusiraamu bwo Allah kyakuwadde obutuukiriza, ekyo kyokka fuba nnyo otuukirize Allah kyakwagaza. Ebiyinza okuleeta okukosa okunene, kubanga omuntu asobola okukola ekintu nga kigenda mumukosa kikose ne famire ye oba n'abaki n'abasiraamu, naye nga kivudde ku kyekyo kisobola okukosa abantu. Hararatul imaniya, omuliro. Allah tugamba ki? Wasbiru ala ma yakulun, newe biba bigambo guminkiriza ku ebyo ebyogerebwa. Wahjuruhum hajran jamila, bwe kuba kusenguka abantu abo aboogera ebigambo basenguke bulungi. Bwe tulabanga obusiraamu butuga nti man baddala diinahu faktuluhu, buli yenna akyusa eddiini akole ki? Attibwe mu mateeka g'obusiraamu. Ensi kasita ebeera ng'eramuza shariya, oli bwarutadda omulamuzi w'obusiraamu n'amuyita yenenye n'agaana n'alemera ku bwamu rutadi, obusiraamu buga nti attibwe bisaifu n'ekitala. Kati olwaleero senga omuntu abeera ne hararatul imaniya, akasigiri, omuliro, n'alabamu rutadi mu famire ye, n'agenda n'amukuba ejjambiya, kyekidirira? Kyekidirira? Mbuuza mmwe, kyekidirira? Kumusiba, kukusiba. Nga bakubuuza wasse waaki, ng'amawulire gawandiika nti omusiraamu yasse ow'oluganda lwe. Gwe tojja bagamba nti eddiini egamba nti buli ava mu busiraamu attibwe. Kisookera ddala si ggwe ovunaana mu kutta oyo avudde mu buki? Mu busiraamu. Ekyo kibeera kya mahakimu shar'iyya, kooti za busiraamu.
era ekyo Allah teyakiwa abantu bonna kusobola kukuuma society butabeeramu kavuyo, kubanga abakirekera abantu bonna mu mikono gyabwe ensi eno yali gyadde omuki omusaayi omulogo. Haddu y'omuntu omulogo kasita akakasibwa nti mulogo attibwa bisaifi n'ekitala. Mu famire yammwe mubulamu abalogo? Mu famire yammwe muyinza okubulamu omulogo? Senga ozuula omulogo mu famire n'ogenda n'omuggyako obulago, kyekiddirira okusiba paka luzira. Kyebagambe nti omuntu alina okuba ng'atunuulira enkomerero y'ebintu. Leka kubeera na imaani ate ng'esinga kukosa. Okusinga bwekola ki? Bwegasa, bweyamba. Ekyo bayita hararatul imaniya, ekituusizza abantu abamu awabi ne babeera ng'omugaso gwabwe gusinze kukola ki? Kukosa okusinga okugasa. Ode byokulabirako. Oli ku muntu akusinza amaanyi, alina obuyinza, omuliko, oluusi oli ku social media okoza akatambi, ovuma omuntu akusinza amaanyi n'obuyinza, asobola n'okukukima mu nnyumba ya nnyoko ne kitaawo nga balaba n'akutwala gy'ayagala. Tunuulira obuzibu ki obunanzirira oluvannyuma lwa kino. Obusiraamu butugamba okuwenga almaslaha walmafsada, advantages and disadvantages. Buli olaba ensonga ng'ebizibu ebimu ebirimu byebisinga obungi ku migaso, bagamba ogikole ki? Ogireke. Senga tubeera wano ku bwa imaamu, example esembayo nga waliwo omusiraamu alwanira okuba imaamu, naye ng'okulwanirako obwa imaamu kigenda kuyisa emisaayi gy'abaki? Gy'abasiraamu. Bamugamba nti obwa imaamu buleke osobole okukuuma emisaayi gy'abaki? Kubanga ye amaslaha ago gaalina khaswa gasse kinnoomu nga ye. Kyokka ate omusaayi gw'abasiraamu amma gukola ki? Gubuna. Kyovola bakuga nti almaslahatul amma, bali muwulirize nnyo, almaslahatul amma, emigaso egibuna mukaddama gyegikulembezebwa ala almaslahatul khassa, ku migaso egyasse kinnoomu. Nze wembeera imaamu, obwa imaamu ekitiibwa kikoma ku nsi, naye ate bwe ntandika obukaayanira ne munnange nga bugenda kuyisa emisayi gy'abasiraamu bakaayane, nze atanazal mpanika n'enkita nenefiiriza omugaso gwange bwe naalibadde nagwo nga imaamu, nendeka abasiraamu ne basigala nga bumu n'obutayiwa muki? Musaayi gwabwe. Naye kireesaawo abantu kiki? Alhararatul imaniya. Omuntu agenda n'ayitawo n'abeera ne harara, n'abuguma, imaani n'ebeera ng'eriko yingiri, edduse kilometers speed 180, ali ku highway, n'ekyamuka n'emukozesa ki? Ensobi. N'atatunuulira ala aqiba, enkomerero ya kino kiki? Allah atugambye wasbir ala ma yakulu. Ne bw'obeera mu famire yo ng'owulira olina bye bakwogerako, topakuka kulamula ku muganda wo. Ne bw'obeera mu society y'abasiraamu nga olina bye bakwogerako, topakuka. Wasbiru ala ma yakulun, gumiikiriza. Nabbi yagamba basahaba nga bakyali Makka, fi marhalati lmakkiya, nga bakyali Makka, n'abalagira nabbi bisaburu, okubeera abaki? Abagumiikiriza, abakkakkamu. Laba obugumiikiriza bwabwe bwavaamu ebibala, ffenna eno eddiini n'etubuna. Naye nabbi abakubanga yabateekamu hararatul imaniya, mu butono obwo bwe baalimu, baali basse ne batasaasanya naddaawo eno ogenda muki? Mu maaso. Naye nabbi yabagambanga okubeera abagumiikiriza fi marhalati lmakkiya, nga bakyali Makka, n'atabateeka mu hararatul imaniya.
olaba ku mulembe gwa nabbi waaliwo abannanfuusi. Nabbi teyabatta. Lwaki teyabatta nabbi? So nga ate obusiraamu bw'ozuulibwa nti oli munnanfuusi, obunnanfuusi buli obunene obw'enzikiriza, shariya ekuwa ebbeetu ng'omukulembeze. Naye nabbi lwaki teyatta bantu abo abaaliwo abannanfuusi? Kubanga omunnanfuusi abeera mu basiraamu. Nabbi akhsha, nabbi yatya an yakulu anna muhammadan yaktulu ashaba, ng'abantu bajjaga nti Muhammad atandise okukola ki? Okutta banne. Olaba nabbi bwe yatunulira akiba, enkomerero, results ki ezinaavaamu? Nti Muhammad kati atandise okutta banne. Nabbi n'abalekawo. Naye omuntu otuuka otya ku levo ekwagazisa munno okumuggyako omutwe olw'okuba takuzizza kiki? Olw'okuba asazeeko ekirevu. Otuuka otya ku levo ekukaafuwazisa omusiraamu olw'okuba engoye ze zikweya. Sitegeeza nti okweyeesa engoye kyakkirizibwa ku basajja, naye ndi ku kabenje akalimu abantu omugaso gwabwe ne gubeera nga tegugasizza okusinga ntegerekisi, ne babeera nga tebagasizza ate ne basinga kukosa. Ki ekituusa abantu ku leve eyo? Hararatul imaniya. Omuntu ajjula imaani n'ebuguma nga bw'olaba essigiri sitemala okubuguma bweti. Ki ekiddirira? Kale Allah atugee nti wasbiru ala ma yaqulun. Bantu abo tosobodde, ebigambo ebibavaamu si birungi, wahjuruhum hajran, basenguke. Laba Allah n'atuwa ekirala n'agamba nti fasbir, beera mu kuminkiriza. Obulamu buno bulimu challenges nyingi. Eddiini ogenda kufuna challenges nyingi. Ojja kukola eddiini nga waliwo abakuvuma, okola eddiini nga balala bakujerega. Nabbi yavumwa, ne bamujerega, ne bamujeeja, ne baagala n'okumutta. Yakunga basahaba, yakola ki? Sabara. Laba Allah waga nti fasbiru inna wa'ada Allahi haqq, guminkiriza endagaano ya Allah maki? Mazima. N'obulamu buno obw'edduniya guminkiriza endagaano ya Allah mazima. Kyeyakuwandiikako Allah kyogenda okufuna. La tastajil, toyanguyiriza, topakuka. Budde bungendako, sigenda kufuna sente, ngenda kubeera mu bulamu obwensi nga sivuze ku mmoroka, sizimbye. Fasbir inna wa'ada Allahi haqq. Allah kyeraganyisa maki? Mazima. Teweteekamu muguwa nti obulamu buganye. Totta baana bo nti tojja kusobola balabirira. Inna wa'ada Allahi haqq, kyeyalaganyisa Allah mazima, kyeyakuwandiikako kyojja okuba. Newa walakinnakum qaumun tastajilun. Kisinga okwewunyisa abantu bapakuka. Era ebisinza okutuleetera obuzibu kukola ki? Kupakuka. Obubbi olwaleero bwolaba mu bavubuka abateega abantu, olinamukuba obutayimbwa, kwagala kupakuka. Buli ayagala ayambale ku mpale ey'ebbeeyi, ayagala akwate ku ssimu ey'amaanyi. Kupakuka kubba, kuzaala ebizibu bingi. Okupakuka kusobola n'okukuleetera okulwala obulwadde. Allah atugamba ki? Fasbiru inna wa'ada Allahi haqq. Omuntu alina kuguminkiriza endagaano ye Allah mazima. N'eddiini eno bwe tuba tugikola tulina kubeera baguminkiriza. Allah bye yatusuubiza maki? Mazima meereere. Ensonga yakubiri bagambye esookera ddala min asbaabi al-istijal addafi'u nafsi. Omuntu okwagala okwerwanako kumusuula mu buzibu. Okumanya okupakuka kubi nnyo kwe kusinze n'okusitula level average ya talaka ya divorce maka. Twagenda n'abeera nga talina buguminkiriza,
talaka nemuyita ku lulimi nga takyasobola kukizzaayo, n'afulumya omukyala lubaluba abaana be ne bonooneka. So senga omukyala ono omugumiikiriza, kubanga buli muntu alina ebizibu, okujjako ekyo kiba kisuse, naye senga omugumiikiriza bwoti n'otunuulira nti abaana bo abavaamu ate bayinza okwonooneka, noga nti okuvaawo kwe mukyamu, naye ate okuvaawo kwe asharru kwe kujja okusinga obubi. Ekyo kye batuga nti fasbiru, beera muki ogumiikiriza. Bameka abakyala olwaleero abadduse mu maka g'ababba baabwe bagamba you want to move on, ayagala kumuvinga agenda mu maaso, n'agenda mu Bawarabu ne bamubonyaabonya ne bamumma n'emmere, n'atandika n'okukola nga tebamusasula, n'adda okwaboobwe nga talina kyalina, ne yejjusa n'agasenga nagumiikiriza n'embeera mu maka g'omusajja. N'adda kuno ng'abaana be bonna gyafuuka miyaayu, yabaleka mu basisita be ne bayaayuka. Okupakuka kutwonoonedde n'amaka, kwonoonye eddiini ne tulamula ku bantu, ate ne kutwonoonera n'amaki n'amaka ne gafa lwa kupakuka, naddala ku sayidi ey'abakyala. Abakyala bapakuka, alengera bulengezi kantu katono bwe kati n'akazimbya, n'ayogera ebyemabega, n'ayogera ne wali watandika ng'omwogereza, byonna n'abireeta ku lisiti. Naga kanika ngende tandika obulamu. Oluusi eyo gy'alaze mu bulamu bw'ayagala okutandika gyafunidde obuki obulwadde, n'afuuka nakyeyombekedde. Eyali alyanga yeyeebegera bamubegera buki bubegezi, asulaawo mu ddiiro lya mwannyina mu ntebe, yali asula ku buliri yeebikka ssuuka ali wa mwannyina, naye oza mwannyina agenda mugumiikiriza bbanga ki? Kati okupakuka kwe kutuzaalidde ebizibu ebyo byonna. Njagala kusembyayo olwaleero ensonga ey'okusatu. Tuli ffenna nga sinaba kusembyayo ensonga yakusatu, aya endala Allah yatugamba waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiru. Allah yatufuula eri bannaffe nga tuli kigezo, naye Allah yagaa nti atasbiru, munaagumiikiriza bannammwe abo. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, Allah yatuteeka mu bantu ng'abamu mu bannaffe kigezo gye tuli, naye Allah afundikiraga nti atasbiru, lwaki temugumiikiriza? Munaagumiikiriza. Wallahi osobola okubeera obubeezi ne muganda wo nga kigezo gy'oli, naye Allah aga nti atasbiru, lwaki togumiikiriza muganda wo? Osobola okubeera mu famire nga famire gy'oli mu kiki kigezo, olina n'okuba okwata ssente ku bantu b'eŋŋanda zo obayambe babeere bulungi, ng'olumwa. Lwaki omwana oli ali bwati? Lwaki gundi oli tasoma? Lwaki omwana w'abaaba ali bwati? Lwaki taata gundi ali bwati? Nga ggwe kennyini okwata ne ssente z'okuwuziwa ab'eŋŋanda, ng'ate ze bakwata ne batwala mu masabo, n'okwata omutwalo n'omugamba munaayo ojja kunywa mu sukaali, oba owadde ssengaawo oba taatawo oba mugandawo, n'agamba ajja kukoma kuzimu. Kati ekyo Allah kyatugamba nti waja'alna ba'dakum li ba'din fitna. Abamu muffe Allah yatufuula nga tuli kigezo eri bannaffe, naye Allah agambye nti atasbiru wa kana rabbuka basira. Mazima Allah ebyo byonna abiraba era abimanyi. Ani muffe ali wano nga si kigezo eri munne? Naye ekyo Allah kyatugamba waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. Bwe kyogamba nga famire yonna yatudde okumanya tuli kigeze, kangeze ku famire okumanya tuli kigeze eri bannaffe. Bwe kyogamba nga famire yammwe yatudde nga waliwo abawadde hijja, mulondeyo omuntu omu agenda akole hijja mu famire, ogamba bawakwe bakulona ne bagaa nti tusiimye
Haji Maridadi yabagenda ku Kaaba naye ne bamala baleeta erinnya lya Maridadi olabira nti bulijjo wazaalibwa ne baganda bwe tajja kgenda mulondeeyo ku muki ku mulala baganda bo bennyini akati oba abaganda bo bennyini basobola okubeera fitina ate olwo abasigadde be banakwagaliza ebyo ebirungi byolina be banasiima nti bbuulu ovuga ettipa olwakakulabamu ngaokavuga noba omusajja wakitava ku kkubo kati ekyo Allah kyatugamba abantu bano tubakole ki tugumiikirize baki osobole okubawangaaliramu kubanga Allah yabafuulanga kigeze eri bannaabwe ntegerekisa kigambo ekyo mukitwale nga kikulu simanyi oba mukiyizi ekisembayo ennamba eyokusatu ebireetera abantu okupakuka tabiatul asri necha y'omulembe mwe tuba tuwangaalira necha y'omulembe mwe tuwangaalira ereeta abantu okwagala okupakuka omuntu agenda n'alaba ng'ekiseera kyalimu kati nga bwe tuli mu biseera nga bidduka mangu omwaka gugwako mangu alaba obuwangazi bukola ki bugenda olunaku luziba mangu alaba talina kyakoze kakati mu kwagala okupakuka n'ayagala afune ebyaki ebyamangu ekikula ky'omulembe mwe tuli kituleetera okupakuka baana bannange benasoma nabo bavuga emmotoka esiina kyenneekoledde laba gundi ali bwati laba gundi alina ennyumba gundi baŋŋamba ali Dubai tabiatul asri necha y'omulembe ebiseera bye tubaamu bituleetera okwagala okupakuka oyagala ofuna ebyaki kubanga olaba obulamu bukola ki bukuleka bwe tuva ku ekyo ekyensi ku sayidi ey'eddiini mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu kikwataganirawa ne mushikiratul qulub ye muntu okubeera ng'ali mu kiseera ekirimu okugezesebwa alaba abalabe b'obusiraamu beeriisa enkuuli eri abaki eri abasiraamu n'ayagala abasaanyeewo n'ayagala akunga abasiraamu naye nga tamanyi nti okukunga abasiraamu kiyinza okubaleetera okubasibya n'okuyiwa omuki omusaayi necha y'omulembe mwe tuli necha ku sayidi ey'ensi mu bulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu ne ku sayidi ey'eddiini waliwo obusiraamu we tutuuka mu kiseera mu mulembe ng'abasiraamu bali mu kugezesebwa basiba oli bakwata oli bamukuba amasasi omuntu n'alabira ddala ng'alinga atali ku mulamwa tegerekisi kati omuntu awo atasobola kuweeyinga bintu ogenda omulaba nga kimukozesezza ensobi kiki nyingi awo njagala okutandikira omulundi ogujja nga nyinyonnyola ensonga eyo kwe tukomye eraga nti tabiatul asri necha y'omuki y'ekiseera mwe tuba waliwo ekiseera kye tuyitamu nga kya buzibu nga bw'oba togumiikiriza oyinza obutatuusa mu maaso ga Allah ddiini tegerekisi olw'ekiseera bwe kituuka nga bwe twaliko ekiseera nga babagamba oyo mwana yafunye ssente yazijjeewa nti bakkeeyo mu nnyanja bali muki muliyita luminati kati buli muntu yenna nga ayagala kufuna majini ago nga muleetere ki sente oyo mwana nga alina ssente waliwo ekiseera kye twaliko wano ng'abaana balenzi bava e South Africa n'emmotoka nga beeyagalira wano olinaga oyo mwana omuto ssente azijjawa nti ali luddawa naye nga bakubuulidde emirimu gye bakola e South Africa kukuulamu mbuto bagaba amakerendo linamugjamu omwana masabo kuferera mu ssabo kubba bantu
kakati ofiva mwana wo ganayika ngende nzikole ki ekyo bayita istijalu okukola ki okwanguyiriza oba okupakuka okkiriza olwaleero nkomaawo awo wennyini omulundi ogujja wenja okutandikira biidhinillahi taala bannanga abakulisaayo bahaji emakka obakuutire banyweze obusiraamu banywerere ku tawhidi newankubadde nti amataali abamu bagamba nti abakube naye ate abantu mbateerewo bawundalizi z'amaki z'amataali kuba ate we gabeeramu akabi ettaali ne lisindogoma ne lituuka n'okuleeta abantu okwegwa mu bifuba eggulu eriku okuleeta ikhtiraatu kintabuli ono agudde mu mukyala atali wuwe olw'okuzikira basseeko abo abazikira amataali tekuba na kuzikira okwazinira ddala olinakuba kalipuso ago gaba gakyafuuse mataali agalimu okuba kalipuso olinazinisa evivirimu wansi naye nga muwalimu ataddeko n'enkofiira agaba gakyali mataali kati amataali muba mugamba abasiraamu bagakube mugateekeko boundaries ng'obusiraamu bwagalagira so sigata buti naye omuntu abeera ku ttaali nga muwalimu kalifa akyakalira ddala azinira ddala ali mu kalipuso anyeenya ekyensuti kyokka ali mubakyala ali mubantu temutera balaba naye omuntu ali ku ttaali ali ku kalifa naganaaga simanyi naganaaga kalifa kyoyo babayita naganaaga simanyi kalifa simanyi kasumba eriya kalifa kasumba eryo si ttaali oyo music naye eryokubidde hajjati ne haji bazina bali mu kidaala abasajja bazze bamukulisaayo bamugudde mu kifuba abamuzira n'abatakola ki n'abatamuzira haji hajjati buli omu ajja muwahaaga ensobi ezo basiraamu tulina ozitegeeza abantu bazitegeeza niye munaddaawo ettaali busiraamu tebatugambako kucakala kituufu busiraamu bwatugamba okusanyuka naye tulina okuteekawo boundaries bwolabanga ekibi kyekigenda okusinga okuvaamu ngaekyo kikola ki ngaekyo okireka ngaokita noga nti bwe naata amataali abantu ne bacakalira wa kigenda kuzaalamu buki obuzibu ngaekyo kita wadde obusiraamu bwakikola ki bwakikkiriza shariya bwetu bwetubuulira ebintu tegerekisi kale katukomaawo inshallah omulundi ogujja tujja okutandikira subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk